Yes, ku Progen Media tugamba gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli ne tugamba nti mwattu weebale kubanga osubscribinga ate weebale kubanga oyina egyo gyonna gy'otuusaako engalo abantu baffe yonna gye musinziira tubagamba mwebale kubanga ku mukutu kwe muli. Essaawa zino obutabalwisa ate amawulire ge mbaleetedde ge g'omukyala Juliana Kanyomozi ng'alojja ennaku gy'ayiseemu. Yes, fenna tumanyi nti omukyala ono kyaddaaki emabegakaawe yafuluma eggwanga erya Uganda era n'amalira ddala ebbanga omukyala ono nga talinnya kigere ku ttaka lya Uganda, ate nga bino byagenda okuzuuka nga byalimu okuba nti omukyala ono kigambibwa okuba nti yagenda n'afuna olubuto luno bwino alaga nti lwali lwa mukulu muhoozi, ate mu mbeera eyo n'ayingirira amaka ga muwala wa Sam Kuteesa n'ateekawo embeera okusobola okuba nga Juliana ono afuluma eggwanga erya Uganda aleme kutabangula bufumbo bwa muwala we n'omukulu muhoozi kainerugaba. Era mu mbeera eyo Sam Kuteesa yazze alabirira Juliana Kanyomozi mu buli kimu nga buli kyayagala akifuna bulungi nnyo, naye ate oluvannyuma ennyo Juliana Kanyomozi ng'amaze okuzaala ng'amaze ofuna bulungi omwana we kyaddaaki yasalawo akomewo ku ggwanga erya Uganda, naye ekintu kino tekyasanyusa bakulu naddala Sam Kuteesa ne muwala we. Era mu mbeera eyo omukyala ono waliwo embiranyi eyaliwo kaawo, waliwo obunkenke, waliwo bingi bye bamuteekako, naye ate yasobola okuba nga abivuunuka era n'omukulu muhoozi n'agezaako okuba nga amuwa obukuumi obw'enjawulo. Era n'olunaku olwaleero ate mwattu amawulire ag'ono omukyala yabaddeko ku interview emu, omukyala ono Juliana Kanyomozi agezaako okunnyonnyola biki ebyo bye yasinga okusanga oba kiki ekyasinga omubeerera ekizibu mu bulamu. Omukyala ono agamba nti ebimu by'atasobola kwogera nze byensobodde okubagamba byamulemesa okuddamu okuyimba, n'abanga kwegamba yalinga eyawummula ekisaawe ky'okuyimba naye ng'ate ye nga ye yali awulira akyayagala, naye olw'enkolagana n'okuteekawo embeera y'obuntu n'okweggyamu oba n'okuva mu mikono oba mu mannyo g'empologoma olw'ensonga nti yali asobola okufuna obuzibu, yasalawo agoberere ebiragiro bye bamugamba okufuluma eggwanga ate era yeerabire n'okuyimba. Omukyala ono annyonnyola difficult moments ze yasanga mu bulamu bwe, omuli okuba nti ebiseera ye by'atasobola kwerabira kwe kuba nti yafiirwako mutabani we eyava mu bulamu obw'ensi eno. Omukyala ono agamba nti ekintu ekyo kyamuteeka ekituli ku mutima mpaka kati tamanyi ngeri gye yakivuunukamu, naye buli lwakirowooza awulirira ddala obulumi obw'ekitalo. Yadde alina omwana aliwo, naye omwana oli kirabika yali amwagala nnyo ebisusse olw'ensonga nti yali mutabani we asooka era nga yasobola okuba nga ava mu bulamu obw'ensi eno. Juliana n'agamba nti amazima amatuufu simanyi ngeri ki gye na overcaminga ekizibu kino, naye ate mwattu Katonda yannyamba nensobola okuba nga nkivuunuka. Era mu mbeera eyo omukyala ono agamba nti essaawa zino gezaako otambuza obulamu n'omwana wange, essaawa zino amanyiddwa nga Taaji, era bambuuzizzaako ku bikwatagana ne taata Taaji. Omukyala ono Juliana teyasobodde kubanga ebyo abyanukula olw'ensonga nti ye amanyi ekyama ekiri wakati we n'omukulu muhoozi kainerugaba kw'otadde ate n'omukulu Sam Kuteesa. Kale ku Progen Media ffe tuba twewaayo okuba nga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, era nga tukusaba subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga tosubwa mawulire gonna.